mogu yile. DJ pulo. Nache. Apile pete nache. Tikenda maso. Anekeo kama tikapile pete abewa wadika mkona mkona. DJ teka tika. Katibu waka pili suti ni bachi kwa kwamba asundina soma. Ela shikio fosandina soma. Sabula pasi wawita tukakanya mukusomelo babilemu abadde bakati sikulu tukimanyi basoma bena ngo abadde bakati sikulu tiyani kitsi bakati sikulu abadde bakati sikulu bakati sikulu eminde medawa bakati sikulu baba tulina somalo belela kasto banga watu welela zika kumaja kila jambo la watasema lestekenda kundum tubuke step tubuka madari tulinyelepa tufune byokola bakolo bange twabatelela atisoma tamala visela tusomeka watu kala talent baba munde tulina parent skulu fees zibamu iti akaseti kakamiti kola pote mbele sala pote sasa la sabakulu sala moteti Kupakati sikule, yanga kisi kupakati sikule. Dabudu kupakati sikule. Manyaki soma kumatema, waliyoji numa. Mama wange tene bikunga soma, tata wange tene bikunga soma. Obuti soma buluma kuze, kapele peti nze sivini nze, kalamu kuduka ze njimaze. Omu waka bamu bate mumaze, nakulimina mulele bapuluzi. Sikutelegana eza chikoze, abate somaze nombalize. Mabukulu enge bagoze. Chulayi pase tukuna sinikote, kapruye jokode, kapele peti wala yindimade. Studio, mane rikote, eyuma, ze nekisabye, kalipapa beze, eyuma jitukube. Orijisa jitudemu, ati kapele peti omobali mbali kidemu, au beste mocheto the nikendemu, muluganda kapele peti batinde. Ipakule ni musini mapukine, kapele peti mobaya mina pukine, pukine, gesa masini mitokine, pukine. Lokonoka zikizaga panda mufanya, lokonoka zikizaga. Kalanga zikizaga panda mufanya. Aya, so. Manager huyo mulugwalo oyo. Usoke mupuliriza bulungi. Usoke mupuliriza bulungi. Esawa ya leero nze
kibeera eno naye nzise okwata ono omwana ne maneja we musoke waliwo abatambulira mu linnya lyange munabye kapulipito mpaage tamasomyano sajulite munabye batambulira mu linnya lyange nabaeka mubugumya kwetona mutambulira mu linnya lyange waki otambulira mu linnya lyange mama bafanzibo waki natambulira mu linnya lyange tetwagala bantu kwonona amannya g'abannaabwe mukitegeera n'okwonona ebifo by'abantu bangambye balangalo kapirimpiti omuli ogusooka natajja ne basalawo bamubaleetere leero naye nga tetunagenda wala basooke mpite kapirimpiti nga bwatuuka tujja sabako ne maneja w'ekifo kyaffe abeere kumpe kutegeera kino kigamba mwe bakyali bange bananga abantu batuyisa bubi nnyo mu bulamu bwaffe ate nze sibe kusoose okujja eno tulina byetwasiinga nenga ndese palaso soka tekibe nnyo kapiripindi omutuufu omuntu atalina mulimu wano twagalawo security yaffe ng'erina kapiripiti ne maneja we DJ selekta DJ Brandi joina nini? Manager jabale kuwulire. Kale. Kapiripiti kya kiriwo. Towalinze kapiripiti omubaye getambasa dance security. Gali abiri mu bbanga 3 ku nyama kati gali 5 bbanga 10 ku nyama. Nemwe bannamawulire namwe muli batya. Je tuli. Muli bulungi. Kapiripiti buli omwaka tubadde tukulaba ngo okuba ennyimba hiti to hiti. Okitegeera? Kati tubuulire ekiriwo guno omwaka otegese otya? Guno omwaka nina kyenkyafumba nakitadde n'okukita oluyimba baluyita kyakula dance nalukoze n'omuyuke bwe bayita Peter Rhymer ate nga wawanisa ebbango wekinova kati tubuulire oddayo ku ssomero oba toddeyo? Ngenda kuddayo kubanga tulina osoma tulina oyiga oluzungu tulina oyiga bingi tulina oyiga okubala tulina oyiga owandiika tulina oyiga osoma. Manager obadde n'omwana omuyimbi ono tulina ensonga ze twagala okutunuzaamu abaana abasinga babeera ku posta z'abayimbi kyokka kapiripiti tateera obeerako kati ng'eyondo ya Spice taliiko simanyi lwaki taliiko osanga yerabirwa okuteekebwa ku posta naye nga ffe ne manager Rojo wane Spice
tetulina buzibu bwonna era tusobera Kapiripiti ajja kugenda ayimbe. Yeah. Kati guno omwaka tusuubireyo ki ku mwana ono akuba bagamba nti abadde yeebase nnyo. Musobera ebintu bingi omwaka guno na guno omwezi gwennyini agenda ttaamu vidiyo y'abato banne okuddayo okusomero. Alina oluyimba olupya yakoze lukyali mu audio. Alina oluyimba olupya yakola ne Peter Raima waluyita Kyakula Dance. Peter Raima ali UK. Yeah. Kiki ekireetera ennyimba z'omwana ono nga tezitambula? Management kiki? Byonna bibeerawo naye ngera bw'omanyi nti nze nkwasaganya Kapiripiti yekka nina abaana 21 nti kati ogenda okusanga nga bonna beetaaga obuyambi ng'ate nze nina obubawa. Kati Kapiripiti asobola okuba nga yeetaaga okukola vidiyo ate nabali beetaaga emmere ewa katusobola kusooka kukola vidiyo ate nabagulira mmere. Naye nga nze kyemmanyi buli kimu kiba n'ekiseera. Abaana balina abazadde baabwe oba just orphanage? Tebalina bazadde era nakamana b'emyaka 6. Manager kino kigenda wuwo. Kapiripiti byonna byakola osooka kuba tebirina njawulo n'ebyakabako. Mwoza mu kabako oba mufumba kyamu? Buli muntu aba n'amuinspiringa. Nze Kapiripiti yakola sibimugamba. Tetukola kimu kimunne bamitaluga bwayi yamwandikira ennyimba era yasinga omala nayo obudde obungi. Era esinga ze bangamba kugenda kungamba nti tulina kye twakoze bagala kola audio nekiwuliriza abe ndaba nga kisaanidde lusi netula ne Wembule ne muwulizaamu naye nabakubyandabula nga abantu abatusose mu industry babawa oyo Sabula Boss abantu bangi bajja batuwa advise netusalawo nti katukola oluyimba olwo. Omwana ono kuva lwe yatandika okuyimba kiki omusuubiramu oba kiki olaba nti oli encouraged muyiye omuwulira nga akuinspiringa okumuteeka mu ssente zo? Kisokera ddala obulamu bwe bwakyuka nga ye. Kapiripiti ye mwana talina maama talina taata talina kwejja oba ssenga nti Kapiripiti aliwo nga ye ne baganda be nti baganda be nawe gye bali tebali bulungi era nabo bennyini batunulidde Kapiripiti. Okitegeera nti ekisokera ddala Kapiripiti ye mwana ataasoma P1 oba P2 oba ataasoma kale kaŋŋambe nti nursery class nti middle biki ebyo teyabisoma. Kapiripiti atandikidde mu P1 era atandise okusoma mwaka guwedde kati omwaka guno agenda mu P2 nti naye ekisokera ddala nti kimunjagaza nti naye addaawo n'agamba coach nina okusoma kuba ndi serebu bajja kuntunuzaamu kamera nga simanyi luzungu naye nga alina ebbanja ku mutima nga ye olwekyo. Abo abaana obajjawo bajja ku street beereeta bwereezi? Abaana sitole yaabwe empanvu naye nga abaana bava ku street. Abamu abakulu bemulaba bava okumwala gw'Ennakivubo nga ebiseera bye baguzimbira tebalina bwe badda nti natandika n'abaana nga 2 naye awo baleetanga bannaabwe. Kapiripiti era munne wa Kapiripiti mulimu omuvuka amuyita Abudu gwe omu ku gwe nasooka okufuna kati mugezako okunoonya famire y'aba Abudu nga ndinooli nga nnoonya bazadde be gye bali kagende ye Kabojja nensanga maama sangayo maama nga waliyo noono tasoma scrap ku kyalo nga alina effujjo lingi. Mama we n'asaba naye mumuleetere mumukyusiza oba mumuterereze nga bwe natereeza Kapiripiti bwe natereeza Abudu kati mu process y'okubeera noono nga nakamala naye ng'omwaka gumu maama n'afa nga azaala. Omaze nabo emyaka emeka? Nga Kapiripiti ono nakamala naye emyaka 2.5. Then bali abasigadde bemulaba nakamala naye emyaka 6. Ndabyo oyina abavubuka abakulu. Natandika nabo 2014. Oli musajja muvumu. Nga gwe manager kino ekintu okifunamu otya? Okusooka saatunulira kufuna ng'ejje nkifuniramu obula nakitunulira kuyamba lwa nsonga nti nyiza okugenda kangezeke abe Kapiripiti oyo abantu gwe basinga omumanya n'akola show bamuwa 5,000
naye ate mu kuzimuzaamu zanguwa mangu ozimuzaamu okusinga ogenda ozikola nsonga ayinza oba yakavaayo nga yetaaga okukola audio yetaaga okukola video ate nga byonna tebirimu ezo 5,000 gye yakoze kitegeera. Kapiripiti ono afuna show naye ne bamusasula oba just abeera awo nga naye ayina zayimbirako obwereere? afuna show ne bamusasula ez'obwereere waliwo kisinziira kiba mu nkwatagana. waliwo show zasobola okugenda akuba ey'obwereere oba ne show gyagenda akuba musasula. Okay, ku balabi ba ABS obaagaliza ki Kapiripiti obasuubiza ki? mulinde omwaka ogujja nakyo era nina kyenkyafumba abalabi ba ABS mbagala nnyo mwebale nnyo okumpagira nange mbagala nnyo. Kyenyinza obagamba bongere okuwagira Kapiripiti. Tesawa ya leero bwotunuulira comments ze Facebook ze page zenge gye zitambula abagizi be beeyongerako era nebaza nnyo abantu abasobola okudda ku Facebook y'omwana bamukomentingako ne bamuzaamu amaanyi. Yamalo performinga abantu ne bebeera banyivu nnyo nga bagala okukuba bali ne tubagamba tebabakuba. Kyasinga otunyiiza nti ebikolwa by'oli omwana Kapiripiti si byakola, ennyambala y'oli Kapiripiti si gyali. Ate ekirala abaali bakoze show eziwera 3 ng'era atambulira mu linnya ly'omwana. So nti nekibanga kisobola otufulaayo tuleeteramu obuzibu eba weakness y'amaanyi ku Kapiripiti lwansonga waliwo ebintu nga ffe tetumanyi bali engeri gye beeyisaamu ku stage nga performing omwana engeri gyayogeramu n'abawagizi be. So tikyatunyigamu nnyo neera twabafundikira tukirese tubasonyiwa kusinziira embeera gye baalimu n'endala. Kapiripiti wanje njagala otubulire kyakuyisa kitya ng'osanze omuntu ng'ali ku stage ayimbira mu linnya lyo? Kyampisa bubi kubanga babeera baswaza erinnya lyange ate nga n'ennyambala gye bambala si nnungi. Omusajja neesalira bunugu tobulaba neesalira nnyo obujaketi bwange nga si bwa mikono miwanvu n'obugatto bwange buno bwa red nga temuli soobo. Kati oli yali ayambadde ati? Oli yesimayo we yali ayambadde. Kale essaawa eno akapya kikolinawo? Akapya keninawo bakayita Chakula. Era nsobola n'okabayimbira mmwe bafaani bange kubanga mumpagira nnyo. Tuwe mu kapera. Akazina bakazina batya Chakula. Ate kazina ngoli mukotya Chakula. Bo Chakula. Bo Aipas Chakula dance Chakula Governor wansi Chakula dance tuzina Chakula tontakula muchachiliza Aipas wabula mu Chakula baibu ya mazina ng'ennyambadde Chakula kazina ze binyumidde sele denze ngude mbadde nkopa Aipas kechakudde muwedde nze mbalabudde kazina Chakula nze mbagawudde amagulu nze ngawudde. Kakati olimba luno waluimbye nani? Naluimbye n'omuyuke gwe bayita Peter Raima. Wamusangawo? Oyo omuyuke bamanaje bwe bamundeetera nekola naye n'oluyimba. Kati wayimbye naye mu Luganda alumanyi? Amanyi mu katini nekisinga amanyi Oluzungu olumanyi? Oluzungu miraba simika Kapiripiti muge era manyi yimba basi ya Peter Raima y'oluzungu. Yeah, Chakula. If the vibe, to shake your brandy dance to the wadi head. Come on. Kapiripiti I get ambassador. Now so security gali abiri mu banga 3 kunyama. Kati gali 5 banga 10 kunyama. Gole wajja ne gafuka 5. Kaboya. Wenaja ne gafukira wa 5. Tegachali mu 2 mu 3.